Emmotoka ya Raveno ebadde egezaako okuyisa mmotoka endala kwe kusangayo Costa ebadde eva e Kampala ku luguudo oluva e Kampala nga ludda Jinja. Owa Costa bwagezezzaako okugyewoma obutagiyingirira butereevu yo kwe kugikoona mu mbiriizi n'eva ku luguudo n'egwa era abantu 30 be bawonye okufa. Kati mu overtaking wala luguudo omupiira ne gwabika n'ahiitinga owa Costa Akabenje kavudde. Owa Costa agezezzaako okulwana paka waakakubye eri. Costa ebaddeko wa Boda-Boda jijjirako emabega kyokka ye akoseddwa nnyo era n'addusibwa mu ddwaliro. Akabenje kigambibwa nti kavudde kuvugisa kimama. Songa wano mu Kampala ku luguudo lwa Dowintoni akawungeezi k'eggulo abantu 2 batwaliddwa nga baliko kikuba mukono abantu bwe babakubye nga babalanga kusika ku mukazi kasawo gwe bawulidde ng'akuba enduulu. Enduulu njiwulidde eri 9 digiri nga basajja bali ku boda abo babbi bennyini nga bajja neŋŋamba bakyali wange teeka ku piki bano babbi kirabika watuuse wano ombani akubye enduulu. Poliisi etuuse mu bwangu era beesanzeewo ne babona emiwabo y'omusajja ono yeezobye ne poliisi bwegezezzaako okumukwata emutwale agibuulire bwe bibadde. Polisi bwesanga omubbi ng'oyo nga tumukozeeko batandikirawo batafudde batandikirawo bamutaasa ne bw'aba afudde bagyewo omulamu batwale oyo bw'alemererwa okutwala akasawo k'omukazi ako nga nona piki yange ekyanga nzita kati nze musange muleke. Emu ku kaadi esangirwa n'abateeberezebwa okuba ababbi ebaddeko erinnya lya Sempayisa nga mutuuze w'e Wakiso. Poliisi abantu abakubiddwa obubi ebaddusizza mu ddwaliro.